omanyi mama w'abaana. Aha. Omukyala chuma cha muzungu kikoze kitya. Okay. Kubanga bannanga abantu boogedde. Ne boogera. Bosa dakuba mpulira muli mbadde njala sokenda b'omukyalo ono. Tusoke tusimbule bulungi. Kubanga abantu badde bamulabira ku social media buli kaseera ne bagamba bannange ne bagamba kiki bannaye yono penina naye ngaso kulaba penina sekuyojubisa bannaye bosa naye tomanyi bosa bwenudde nga nkwegayirira kiki naye bosa ekituufu obyerabidde muganda twatulako ne ku woteri bagiyita divine hotel popopo bosa nekubuuza naye kiki wambuuza goleka wira bwenga owoota omutulaga awo nensiri kati bosa ono ye mukyala wa maama w'abaana oba wamufunye bufunye maama w'abaana tubadde naye okumala ebbanga ndiwerako myaka ng'emeka lwakuba nti nze obulamu bwange ntera nnyo okubeera private saagala nnyo okubuteeka nnyo mu outside mu public so just so happened nti yankoledde ka birthday ka surprise birthday kakati abantu bonna ne babeerako bannamawulire baani kizimba nekyabika naye bamawulire tebasoose tegeera balabye muntu kati luvannyuma nnyo nga wayise ennaku birthday yaliyo ddi birthday yaliyo ku 31st of March kakati nabayo kakati awo kwe kutegeera ani yakoze surprise birthday bagenda okulabanga gwe bataategeerera oba bavaawo bonna tebategedde kale ebifaananyi oluvannyuma bijja bosa obadde tugamba mumaze emyaka emeka tumaze about 3 years kakati ebibuuzo biringa 10 awo kakati ate lwaki anti ekisooka bulijjo toli mufumbo bulijjo mbadde ndi awo nga nina abaana gundi awaka ekibuuzo ekyokubiri twayogerako naawe noŋŋamba nti omwana wo mukulu ddala asukka emyaka 2 kuba omukyalo ono yabadde alina emyaka omwana ow'emyaka 2 kati maama w'abaana omukulu kisitole kyate kati olwo omanyi mbuuza mpolampola kubanga bintu birina kuba bya mpolampola mama w'abaana I think it is kibaawo kiri nomo ekiki kibeera nomo maama w'abaana naye oba ng'olinayo abaana bewazaala then nolyokobaako negumu kiri nomo okukola ki okwawukana ne maama w'abaana ate kwawukana kati olina abakyala babiri nange mbuuza mpolampola kuba nange saayagadde babimbuuze bo bategeere nti kakati ne maama w'abaana abaddewo era abadde abalabirira bulungi nnyo kati ekyo nkyagadde nnyo ng'abalabirira bulungi maama Penny n'obubonero 3 tukwebaza nnyo olabirira abaana baffe kuba abakyala basinga kye batamanyi naye kati tusimbule emikolo bw'abanga abalabirira jjo gyaddi emikolo ebyo kakati tukyabirekedde Katonda naye ate ebyo bisinga nja kubyogerako mu show zaffe zino eza Easter era abantu abaagala okumulaba ajja kubaawo kubanga kakati leero engeri gyafulumye mu public ajja kubaawo kula bonita Good Friday tulina power of money amaanyi ga ssente olwaleero n'enkya ku Easter Sunday ne Easter Monday kyensinga okumwagala munange kati okumulaba nga nzize kula bonita interview ye n'atunnyonnyola bosa bannaye afumbirikika ondabikira obuzibu naye byonna bya Mukama ebintu kasita bibeera mu Mukama kasita bibeera mu Katonda byanguwa
era gwe tusinga okukulembeza mu nsonga eno kisinga obukulu. So waliwo abandyagadde okubaako ajja kumuleeta mu maaso mubalage mu show zaffe zino. Every show. Mwasinkanawa seguya kolo twa making sure nti toliiwo era sawa naye era final era banga tukumanyi mukubayinzani wala tukumanyi naye ate waliwo omuntu nze bwompita ku mukolo gwo ate goyinza oluzoyise wa Lugambo naye oba oyise partner kuba we are defending people's right to know. Abantu balina okumanya kati bossa oli muntu wa buvunanyizibwa. Bossa oli opinion leader munakatemba omu kubasinga mu ggwanga mu bataano mwoli Senkubuga esiasa Ben Ruben Kibuuka Alozi Matovu Junior senior junior ndoza ali Canada n'abalala besoogedde kati abantu balina okumanya ebikukwatako kituufu kyo. Kati omukyalo ono kibadde achievement nnene nnyo ng'ogyeko erigwe naye eri abantu tukumanya mbu achievement kati bategedde buli alaba laba embooko bannaye bossa ebimu ku bye bayogedde nno ku social media naye bossa atuleetera atya omuntu gwasingira ddala obukulu ekisusse. Nze nno ndowooza age is just a number. However the most important thing is enkolagana yammwe kyekituufu ne Katonda kubeera mu nsonga eyo kubanga kisinga obukulu. Gattako n'ekirala nti bwe walireesa akusinga kale olaba bossa kati ate oleese gwosinga nti kale yate olaba bossa kati wamma bagambiridde ye problem eri ku society ate woba ogize tolina nga emabegakaawo wembadde nga sinawo kulaga muntu nti ate talina muntu ate talina kiki ate kiki ate aliruddawo ate biki kakati ate wobeera n'omuntu ate kiki kwegamba. Anyway, that is life, it is nature. Olina kweyisa gwe nga bw'osiima. Olina kweyisa nga bw'osiima nga Katonda nawe wakuluŋŋamizza kutambula. Kati ffe omanyi abasajja tulina bye tutatya tulina n'ebitatulya abakyala bye batwala ng'ebikulu kati wamma gwe bossa olina emyaka emeka naye Seguya weesibidde ku kintu ekyo ate kati nze nazaalibwa ku sabasaba nga wazaalibwa kuki Seguya jangu mu power of money nkubuulire kugamba kimbuuziza emirundi mingi nnyo jangu mu theatre la bonita kuba badde babuuza gwe tobadde tulaba bintu bino nze twakunoonyereza bossa ono nga olina bingi abantu bye baagala okumanya amazima kuba bossa bakumanya ate bakwagala kakati nina problem oluusi ogenda n'olaba omuntu akuze otambula bw'ati alina n'envi naga nti bossa nakulaba nkyali mwana muto nakulaba nkyali ne president bwe yajja okugracinga zijukira ng'oweza emyaka 33 33 mu theatre naga nti omusajja ono namulaba nkyali muto emyaka 78 so ekyo kyo weekiri naye kankuwe simple calculation kakati ndowooza leero ojja ku nali mpeza kakati maze emyaka 36 ng'ozannya katemba muganzanya katemba nga ndi mu industry university ne olwava mu university nendyoka ngenda mu katemba kati awo calculating kati omanyi simaze gakibuuza lwekyo wabula nkibuuziza nti abantu babadde baga nti omukyala ye muto nnyo naye nga si kikulu kubanga twakyogedde nti abantu bamala googera byebalabye kati ye wamma wemeka omukyala ngenda mugamba enkya n'olwaleero wanaabazze ku theatre la bonita ababuulire emyaka gye ababuulire emyaka gye ku Friday, Saturday, Sunday ne Monday ajja kubaayo ku theatre la bonita kakati naye nja kumugamba ababuulire emyaka gye Seguya beerawo ne kamera kubanga abantu boogera bingi mu wiiki eno tufunyeemu ebirungi bibiri tine mukyala Sara Kizito Lady Charlotte yafumbidwa ate naye ne boogera ate naawe ndoza wagumidde ku ye nange nabiwudde buulizi
abo boolaba ku screen nabo batambuza ku buli musalaba be bali benkugambye nti abekeresiya nabo batambuza bambi olunaku lwa leero be bava namuŋŋoona batambuza ku buli omusalaba feno kati tukubire eno mumanyi good friday nabo eringa bwe bakikola ki bwe bakikuba olunaku lwa leero lwa ssanyu kusinza mukama masanyu merere ebwe bityo Yesu Kristo kale olwaye banne temwerabira temuya nyama era bakatuliki we muva ku musalaba theater la bonita watugambye oyina ne bewawaddeyo ticket yes mu maaso awo naye katusooke tusonjole okay fine tobisonjodde byonna badde obimaze kyokka senguya kiki kyo kyayagala okumanya byonna mbikugamba abaana ne penina tulina abaana musajja tabala baana omusajja omuganda omutuufu tabala baana naye tulina abaana baffe katonda yatuwaako kwekamu bwetu tabala baana n'abakyala b'ennaku zino tebakyabala baana nakyo kyakyuka n'abakyala nabo ate bagamba nti abasajja tusajjalaata n'abakyala bakyakyaliza bakyalalaata nabaye abakyala bwe bawasa abasajja baabwe n'awasa ono n'awasa n'ono kakati bosa tickets ezo zotugambye njagala kugabako abalabi ba Bukedde nabo bafunye omukisa okulaba ku tikisa asooka okukuba essimu naddako essimu eri 041337 837 ajalabe power of money amaanyi ga sente nno tukozesa ebintu bingi eyinza n'okuba yemu kukozesa kati kala gyogenda kumanyi gye seguya naye katonda yakukola naye nkwagala nnyo kubanga omanyi kyensobola okukola nekyesobola kukola essimu yeeyo eri ku screen hallo owanyu munaye mukyala ani ono halo mukyala ani ono Gladys ani kati ojja kujja wano ku Bukedde Gladys owaawa erinnya lye eddala kubong kale mukyala kubong ojja kujja wano nekiraga nti yeggwe halo wangi maama yeno yennyini eteredde entende kakati gwani ani oba obuuza kibuuzo oba kiki muzannyo ki gw'oyagala okulaba byonna bazita byammwe kale erinnya lyo anti akuwadde naye erinnya lyo nkuwadde Shakira ojja kuba olaba power of money eddala Shakira eddala gwani Shakira ani kale tunalaba tunapima ddoboozi kati basiibule kubanga kyekyo kati bosa kakati tugenda kuwummulamu ogenda siibula abantu ffe tuwummulamu buwummuzi tukomawo negwe sooka obasiibula abakulu bano nga bwe wali siibuliddemu bitambulira mu layini ya famire tuba gyetuleesa nsiimye nnyo first of all ntiima Bukedde family mwebale nnyo okunyaniriza buli lwenzija wano simanyo seguya webale nawe kunkyaza mukyala penina nkutumidde abaana baffe bonna abali kuno n'abali ebweru nabo mbatumidde nnyo ate kaakati nentumira famire ya Ebonies yonna ne VCL power of money gye tuli nnyo mu theater la bonita Friday Saturday Sunday Monday bannaye ekiwedde katugendeko mu bulango bwaffe tukomewo bosa congratulations kyenakubuuza kiwedde kati producer seguya onojo Olugambo mu kyenkya tuleetera omwana wo togenda kwejjusa okuwandiika abaana kugenda mu maaso ku Kampala City Grammar Nursery and Boarding Prep